Weewaawo ntendereza Kristo neebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu kyawadde nze wamu naawe okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Musiima nnyo olw'obulamu obwo, famire yo ne olw'emirimu egy'emikono gyo. Era nga bulijjo amannya Mazima Kenneth. Olunaku olwaleero nate tugguse okuba nga tugamba ebigambo si birala wabula ebyo byennyini bye tulina mu Bayibuli. Olunaku olwaleero njagala nno tubeere nga tutunulira ku nsonga gye tuyita engeri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuukirizaamu obuweereza obw'oyo ayitibwa nnabbi. Engeri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuukirizaamu obuweereza obw'oyo ayitibwa nnabbi. Kino nno kivudde kuba nti gwe yenna ayinza okuba nga oli mu kkanisa olunaku olwaleero ne bwe tuba twogedde ku Uganda yaffe, Africa yonna, Bulaaya, ojja kizuulira ddala nti bantu bangi bagendera ddala maaso n'okuba nga beeyita ekyo kye batali, beewaayiriza ne beeyita ekyo kye batali. Leero tusobola ogamba nti yafeesi eya nnabbi y'emu ku yafeesi egendedde ddala maaso n'okuba nga eyisibwamu amaaso. Buli omu yeeyita nnabbi, buli omu yeeyita kino, yeeyita kiri. Era nga ekigendererwa tekitegeereka bulungi lwaki abasinga olunaku olwaleero basazeewo okubeera nga babbukiramu eryo erinnya ery'omuntu ayitibwa nnabbi, ate okwo nga kw'otadde n'oyo ayitibwa omutume. Naye kye ngenda okubeera nga ngezaako okulaga wano okuva mu byawandiikibwa, mukwano kino kyagezaako kuyamba gwe yenna agamba nti ofaayo eri ebyawandiikibwa ate otya Katonda. Mulekerawo okweggulira abantu ba ssekigwanyizi ne bannakigwanyizi. Mweteeke wansi w'obukulu obw'ekigambo kya Katonda. Mumanye nti bwe tuba twogera ku nnabbi tutegeeza ki? Omuntu aba yeeyita nnabbi, biki ebiggwanidde okutegeerebwa kw'oyo ayitibwa nnabbi? Bayibuli ki kyesomesa ku nnabbi? Kasita otegeera Bayibuli kyesomesa ku nsonga, kijja kuyamba nnyo okutegeera abafere abagendedde ddala mu maaso n'okubeera nga bagolokoka buli kiseera okuva mu bunyomero obw'enjawulo nga beefuula oba nga beeyita ekyo kye batali. So omulimo gwe njagala okwataganya gwe mulimo gw'okulagira ddala engeri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuukirizaamu obuweereza obw'oyo ayitibwa nnabbi. Bw'aba yabutuukiriza gwe yenna awuliriza, ogwanidde okumanya nti buba tebuliiwo kaakati. Bwe buba butuukiriziddwa buba tebuliiwo. Era nja kulaga kati kiki ekiriwo. Naye olunaku olwaleero olw'okuba nti tetuyigiriziddwa, abantu bagenze maaso n'okuba nga batukoze byonna byonna bye baagala, ate naffe ne tutabeereramu kubeera ng'ensonga tuzikwataganyiza ddala buki bulungi. So kyenjagala obeere ng'otegeerera ddala nti ekinyusi kya Bayibuli, bwe twogera ku Bayibuli tuba tugwanidde okubeera nga tutegeerera ddala nti ekigambo ekyo Bayibuli kye kigambo eky'Olyonaani ate ekitegeeza ekitabo. Era bwe twogera ku byawandiikibwa, ebyawandiikibwa ebisangibwa mu kitabo ekiyitibwa Bayibuli bijjudde ebyafaayo ebyateekebwa wansi mu mbeera gye tuyita ey'okubikkulirwa, era nga bitutegeeza ddala Katonda byagenze nga maaso n'okwogera n'okukola okuva mu byasa eby'enjawulo. Okuva mu byasa eby'enjawulo wamu atya n'okumanyisiza ddala eri abantu aboonoonyi nti Katonda waffe ye Mukama, ye mulamuzi ate ye mulokozi. Ye Mukama, ye mulamuzi ate era ye mulokozi. Era kikulu nnyo okuba nga tutegeera ddala nti ekinyuso kya Bayibuli ye mboozi ya Katonda oba okwogera kwa Katonda eri abantu. Yayogera okuviira ddala mu lubereberye wataali mutabaganya oba mu luzungu kye tuyita directly. Yayogera eri Adamu owataali mutabaganya, n'ayogera eri Kaawa ewataali mutabaganya yenna, n'ayogera eri Kayini owataali mutabaganya, n'ayogera eri Nuwa owataali mutabaganya, n'ayogera eri Abraham owataali mutabaganya,
n'ayogera eri Isaaka owataali mutabaganya, n'ayogera eri Yakobo owataali mutabaganya, n'ayogera eri Musa ewataali mutabaganya. Omwatera ne bannabbi nga bwe tugenda okuba nga tulaba. Era okusalawo kwa Katonda kwonna n'ekigendera kya Katonda okuviira ddala mu ndagaano enkadde kwamanyisibwanga era kwaweebwanga okuyita mu bannabbi. Okwagala kwa Katonda kwonna n'ekigendera kya Katonda okuviira ddala mu ndagaano enkadde yonna kwaweebwanga era kwamanyisibwanga okuyita mu bannabbi. Kakulu ka kutegeera. Era okuyita mu bannabbi, okubikkulirwa kwa Katonda kwamanyisibwanga ku mitendera egy'enjawulo. Mukwano, njagala obeere nga ofaayo eri kino nti okuyita mu bannabbi, okubikkulirwa kwa Katonda kwamanyisibwanga ku mitendera egy'enjawulo oba mu myaka egy'enjawulo. Era bw'oba osomye Bayibuli bulungi n'ogyekkaanya, ojja kizuula nti waliwo ebigambo bya mirundi ebiri ebyali bisonga ku bannabbi. Ekimu ku byo kye kigambo kye tuyita siya mu Luzungu oba alengera. Siya mu Luzungu oba gwe tuyita alengera. Ekirala kye kigambo ekyategeezanga omwogezi. Omwogezi nga mu Luzungu leero bwe tumanyi spokesman oba omwogezi oba ayogerera. So bintu bya mirundi ebiri. Bw'oba otunuulidde nnabbi, waliwo ebigambo bya mirundi ebiri mu Lubebulaniya ebyasonganga ku nnabbi: alengera oba oyo ayogerera. Alengera oba ayogerera. Era ebigambo bino eby'emirundi ebiri byali bisonga ku kikula eky'obuyite obwa nnabbi. Ebigambo bino eby'emirundi ebiri byali bisonga ku kikula eky'obuyite obwa nnabbi. Era bw'oba osomye ekitabo tugambe ekya Amos essuula ey'okumeka eyokusatu, bangi bagikozesa nnyo olunaku olwaleero n'esimanyi bamanyidde ddala kyetegeeza nti mazima Mukama Katonda taliiko kyalikola wabula nga abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Kakulu kakola ki? Kakutegeera okuyita mu biro ebyo byonna eby'endagaano enkadde. Kati obuzibu obwangu bubeera kwe kubeera nga bakwata ekyawandiikibwa kino ne bakijja mu bulambulukufu bwakyo ate ne bakireeta eno. Era leero ojja kuwulira bangi nga nabo beeteeka mu ddaala eryo lyennyini mu biro Katonda byayogeramu ne nnabbi Amos. Kano kakulu nnyo kakutegeera nti nnabbi yayimiriranga wakati w'okutegeeza okwa Katonda era n'awulira ekigambo. Nti nnabbi yayimiriranga mu maaso ga Katonda okubeera nga awulira ekigambo kye. Era bw'obeera nga osomye Yeremiya essuula eya 23 olunyiriri olw'18 lunywereza ddala bulungi ensonga ne lugendera ddala mu maaso n'okuba nga lugiggusa. Kubanga ani eyali ayimiridde Mukama w'ateeseza? So mu bufunze tusobola okugamba nti nnabbi yayimiriranga Katonda w'ateeseza n'awulira ekigambo kya Katonda. Agambye mu Yeremiya 23:18, kubanga ani ayimiridde Mukama w'ateeseza ebigambo, ategeere awulire ekigambo kye. Ani yali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira? Si mulala, ye nnabbi wa Katonda. Kusinziira ku ndagaano ki enkadde, era ku kakulu nnyo kakola ki nti nnabbi ono yayimiriranga wakati w'okuteesa kwa Katonda n'awulira ekigambo kya Katonda, era ekyo kye yali amaze ng'okuwulira kye yagendanga mu maaso n'okuba nga agambibwa okuba nga agamba abantu ba Katonda. Era bwali buvunaanyizibwa obwa nnabbi
nga eyali omwogezi wa Katonda okulangirira ekigambo ekyo eky'okubikkulirwa kye yali amaze okuba nga akola ki? Afuna eri Katonda. Nkiddamu. Bw'oba osomye Yeremiya 1:7. Yeremiya 1:7. Bweti bwegenda ddala maaso n'okunyweza. Naye Mukama n'agamba nti, toyogera nti ndi mwana muto, kubanga eri bonna gye naakutumanga gy'onaagendanga, era kyonna kye naakulagiranga ky'onaayogeranga. Yeyo Bayibuli. Nnabbi yali talina kyasobola kwogera okuggyako ekyo Katonda kyali agenze maaso n'omulagira oba n'okumuwa. Era bw'oba osomye olw'omwenda lunyweza nalwo bunywezi, awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange. Mukama n'agamba nti, laba, ntadde ebigambo byange mu kamwako. Nnabbi yali tayogera byalowooza, yali ayogera ebyo ebyali bimugambiddwa, ebyo Katonda byali atadde mu kamwa ke. Ssebo ne nnyabo abawuliriza, obutayagala genda nnyo wabweru wa kino kye njogerako. Njagala kugamba nti tetulina bantu abo lunaku lwa leero nga bafuna ebigambo ebijja nga Mukama abiteeka mu kamwa kaabwe, nga bwe yakola eri Yeremiya, nga bwe yakola eri Danyeri, nga bwe yakola eri Ezekieri, Danyeri n'abasigadde abalala. Katonda mwene ye yagendanga maaso nga bwe tulabye ne mu lw'omwenda. Mukama n'agoola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange. Mukama n'agamba nti, laba, ntadde ebigambo byange. Ebiro ebyo nabyo bikulu bya kutegeera. Ebigambo biteekebwa mu kamwa ka Yeremiya, kubanga n'endagaano enkadde mu biro ebyo, ebyo ebyali bya Musa byaliwo naye endagaano yonna enkadde tennaba kubanga ekola ki? Ewandiikibwa. So mu bujjuvu bwayo nga tekola ki? Teriiwo. Era bw'oba osomye era okunywereza ddala Ezekieri essuula ey'okumeka, essuula ey'okubiri, olunyiriri olwokuna lugamba nti, n'abaana ab'ekyejo era ab'emitima emikakanyavu nkutuma eri bo, era olibagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama. Yali talina kyakyasobola kwogera wabula ng'oggyeko ekyo ekyali kimuweereddwa. Era bw'osoma Ezekieri essuula ey'okubiri olunyiriri n'olw'omusanvu lugamba nti, era olibagamba ebigambo byange, obanga banaawulira. Olibagamba ebigambo byange. Ebyo ebiro mukwano byanjawulo ne kaakati. Leero omuweereza alina ebigambo by'asobola okugamba abantu, naye ebyo ebigambo by'asobola okugamba abantu tabifuna nti Katonda abitadde mu kamwa ke. Leero ekyenjawulo ekiro kye ekyokuba nti alina okutwala obudde n'asoma ebyo Katonda by'atuwandiikira. Ebyo bw'amala bisoma n'abyefumiitirizaako, olwo alina eddembe okugenda mu maaso n'okubyogera nga bw'abirabye mu byawandiikibwa. Ebiro eby'abano abantu bendi okulaga byanjawulo n'ebyaffe. Egambye, era olibagamba ebigambo byange. Afuna okuva eri Katonda n'agamba abantu oba baliwulira oba nga banaalekayo, kubanga bajeemu nnyo nnyini. Bw'oba ogenze mu bassekabaka, njagala nkwe ebyokulabirako ebimalira ddala, oleme kubeerako ngeri yonna gy'ogamba ate wano ate wali. Bassekabaka ekisookera ddala bwe tuba tweyambisizza essuula eya 22 olw'e14 bweti bw'egamba. Egamba, awo Mikaya n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'anaŋŋamba ekyo kye nayogera. Bwe kyali luli nti nnabbi yali talina kyonna kyali asobola okwogera wabula ekyo kyali afunye. Naye olunaku olwaleero, ssebo ne nnyabo, omuntu oba teweegendereza ogenda kubeera nga ofuuka ekitundu kw'abo abantu abagenze mu maaso n'okulimbibwa enkumulittu y'abano abantu abayita bannabbi.
ebiro biri bya njawulo. Mikaya alaga yali talina kyakwogera wabula ekyo kyali alindiridde okuweebwa Katonda, era agamba nti Mukama nga bw'ali omulamu kyonna ky'anaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Yali talina kyakwogera wabula ekyo Katonda kye yali amuwadde. Leero omuweereza talina kirala kyonna kyakwogera wabula ekyo kyasoma mu byawandiikibwa. Kubala 22:18 bwetyo bwetegeeza. Kubala 2:18 olwabiri era etegeeza ensonga emu n'olwa35 n'olwa38. Naye okuddiramu akatono kenjagala okubeera nga nkujjukiza ke kantu ke twalabye wano mu Ezekieri akalabikira ennyo nyini ddala mu bitabo eby'abannabbi. Bw'oba ng'obisomye bulungi egamba nti n'abaana ab'ekyejo era ab'emitima emikakanyavu nkutuma eri bo, era olibagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Kakulu nyaako kakutegeera. Era bw'ati bw'ayogera Mukama ye yali engeri eyali eyanjula obubaka obwa nnabbi. Era bw'ati bw'ayogera Mukama kirabikira mu ndagaano enkadde emirundi 357. Nkiddamu, bw'ati bw'ayogera Mukama kirabikira mu ndagaano enkadde emirundi 357. Era bw'ati bw'ayogera Mukama ye yali enjogera ey'obujulizi obwakakasizanga ddala okubikkulirwa kwa Katonda. Okubikkulirwa kwa Katonda okwali kuweereddwa nnabbi, ng'era nnabbi byali ayogera tebyali birowoozo bye bya kyama oba obubaka bwe bwe yali agunjizaawo. Era nnabbi bwe yagambanga bw'ati bw'ayogera Mukama yali ategeereza ddala okubikkulirwa kwa Katonda okwali kumuweereddwa, era nga ategeereza ddala nti yali tali kwogera birowoozo bye oba ekintu kyonna kyali agunjizaawo, nga mu bufunze anywereza ddala nti Katonda. Era ekyo mu bufunze kyali kinywereza ddala nti nnabbi bwe yagambanga bw'ati bw'ayogera Mukama, olwo akamwa ka nnabbi kaali kafuuse akamwa ka Katonda. Akamwa ka nnabbi ke kaali akamwa ka Katonda eri abantu abo be yali atumiddwamu. Nnabbi bwe yagambanga bw'ati bw'ayogera Mukama, ekyo kyali nakyo mu ngeri emu oba endala kyali kitegeereza ddala nti ekyo kyali ayogera kyalina okubeera nga kisembezebwa oba nga kikkirizibwa, singa obubaka obw'omwana w'omuntu wabula ekigambo kya Katonda owataali kukiwaako kirowoozo kyonna ekirala. Era tukirabira ddala nti ne bwe kyatuuka ku batume, Bayibuli etulaga mu Basesalonika ekisooka 2:15 ekyafuula Abasesalonika okubeera nti baali banjawulo mu ngeri emu oba endala. Pawulo ak'ensusu ke yaboogerako yalaga nti bwe baafuna ebigambo eby'abatume tebaabifunanga ebigambo eby'abantu, wabula baafuna ebigambo ebyo ng'ekigambo kya Katonda ddala. Era mu Basesalonika ekisooka bw'oba osomye n'essuula ey'okuna olw'omunaana n'olw'omwenda, Pawulo anyweza ng'alaga nti abo abajeemera ebigambo byabwe baali tebajeemedde byabwe, baali bajeemedde ebigambo bya Katonda Omwoyo Omutukuvu. Era tulabira ddala ne mu Bakolinso ekisooka 11:3-4 paka 3:8 nga Pawulo ayogera eri Abakolinso ng'agenda ddala mu maaso n'obbakakasiza ddala tekigambo kya Katonda kyali tekisoose kubeera nga kiweebwa bo bokka, era tebalina kubanga bakiisaamu olugaayo. Bwe yali ategeeza eky'abakyala okusirika, enjogera ey'abakyala okuba nti balina osirika yali tetandikidde mu Bakolinso bokka, wabula yali anyweza ng'alaga nti kuviira ddala ne mu ndagaano ki enkadde etteeka lyogera ki ku nsonga eyo. Kulu nnyo kakola ki kakutegeera nti era owaabeeranga bw'ati bw'ayogera Mukama waali wategeeza mu Luzungu ekigambo kye tuyita nti tewaaliwo kyonna kye tuyita ekya speculation, oba omuntu alina kyalowooza nti bino tebyali bya muntu kubeera nga ateebereza buteeberezi. Bw'ati bw'ayogera Mukama yali ayogedde, yali akoze ki? Ayogedde. Tebyali kati bya kuteebereza
oba nti kino nze kye mbadde ndowooza, naye Katonda mwene ekigambo kye ekituukirizibwa ekitasobola kukola nsobi kyekyali kiri okwogerwa, era buli muntu yenna yalina okuba ng'akola ki? Akikkiriza. Jjukira bulungi mu biro ebya Yeremiya yawakana ne bannabbi ab'obulimba abaali bagenda maaso n'okwewayiriza, tibaali boogera mu linnya erya Katonda naye ng'ate baali boogera bubaka bwabwe. Kankuwa ekyokulabirako. Ebiro ebya Yeremiya essuula 14 eyogerera ddala ku biro eby'olunaku olwaleero. Tuyina abantu abali okwewayiriza, abaami n'abakyala nti boogera ku lwa Katonda naye nga boogera biki? Birowoozo byabwe. Yeremiya 14:14 bweti bwenywereza ddala ensonga. Egamba nti awo Mukama anaalyoka n'agamba nti bannabbi balagula eby'obulimba mu linnya lyange, bwe kyali luli mu biro bya Yeremiya bwe kiri kaakati. Bagenda maaso n'okulagula naye nga bye balagula bya bulimba, ate nga babiragula nga beeyambisa erinnya lya Katonda. Tebasobola kweyambisa linnya lirala lyonna. Bamanya erya Katonda lirijja okuggusa ensonga yaabwe balyoke bagende mu maaso n'okwefunya ekyoja mu miro okuva mu ki? Mu bantu. Awo Mukama n'alyoka agamba nti bannabbi balagula eby'obulimba mu linnya lyange. Saabalagira so saayogera nabo. Leero manyidde ddala bw'ati Mukama bw'ayogera eri abantu ab'enjawulo, abaami n'abakyala mu ggwanga lino erya Uganda n'amawanga agasigadde abagenda mu maaso n'okwetuma ne bagamba nti Mukama yabalagidde naye ng'ate tabalagidde. Ebiri mu kitabo ekituweereddwa ky'6 tebabimanyi, tebabisaako mwoyo, tebabifiirako ddala, wabula ekiseera kyonna bagamba balina ebibaweereddwa. Bayibuli eraga nti babalagula okwolesebwa okw'obulimba n'obulaguzi n'ekigambo ekitaliimu eky'obukuusa obw'omutima gwabwe. Byebyo bye biri olunaku olwaleero. Era bw'osoma Yeremiya 23:10 olw'omwenda paka olw'4, Yeremiya yagenda ddala mu maaso n'okuwakana. Kati gosobola okudda awo n'ogamba nti ne muganda wange Mazima watugambye ogenda tubuulira Engeri Kristo gy'atuukirizaamu obuweereza obwa nnabbi. Bwe ndiko muganda wange nkutwala mpola mpola osooka okutegeera byali bitya nga Kristo tannajja era bw'ajja kiki ekyaliwo. So ekisinga okwewuunyisa mu biro bya Yeremiya nti abantu newankubadde Yeremiya yawakana ne bannabbi abaali bagenda mu maaso n'okuba nga beewayiriza nti Katonda ali abadde obubaka era baboogera mu linnya lye. Ekisinga okwewuunyisa ndino abantu mu biro bya Yeremiya tebeefiirayo. They cared less, tebaafaayo eri ebyo Yeremiya byagenda mu maaso n'obalabulako, era ebigambo bya Yeremiya tebaagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki? Babitwalira ddala ng'ensonga enkulu. N'olunaku olwaleero Mukama agolokosezza abasajja ab'enjawulo bangi si batutumu ne boogera ku nsonga zino zennyini nga ze ndi okwogerako, naye abantu tebeefiirayo nga mu biro bya Yeremiya bwe baakolera ddala. Nti ensonga eno nkulu nnyo nnyini ddala. Waliwo Yeremiya we yatuuka n'aggweeramu ddala amaanyi ng'alaba byonna Mukama byali amugambye okubeera nga ayogera eri abantu ng'abalabula ku bannabbi b'obulimba. Abantu nga baali tebeefiirayo ddala, tebaafaayo eri obubaka obwali obutuufu obwali buweereddwa Yeremiya. Yeremiya n'atuuka okukaaba. Bw'osoma Yeremiya 2:7 n'agamba, ayi Mukama, wannimba nze ne nnimbibwa, onsinga nze amaanyi era owangudde. Nfuuse ekisekererwa okuzibya obudde, buli muntu ankudaalira. Nti obuzibu tebwali ku Katonda, embeera yali ya bukakanyavu bw'emitima gy'abantu. Katonda affe talimba. Naye Yeremiya bwe yatunuulya okwanukula kw'abantu bano eri ebigambo byali abagambye, yalowooza nti yali alimbiddwa. N'agamba nti abantu baamukudaalira. N'olunaku olwaleero bakudaala. Oyogera n'oyogera teri afaayo, kubanga balaba owali abangi
owali kino owali kino wali nekiri bagamba omukono gwa Katonda guteeka okuba nga weeguli. Ne batamanya nti Katonda baakyawa abawa bingi asobole obbasaanyawo nga balowooza nti ebyo ebingi kabonero akategeeza nti ali wamu nabo. Era bw'oba ogenze maaso n'okusoma Yeremiya essula eya 25 n'osoma olwokusatu, Yeremiya essula eya 25 olunyiriri lwokusatu, Bayibuli etulagira ddala nti embeera eno teyali nnyangu eri Yeremiya. Okuva ku mwaka ogw'13 ogwa Yosiya mutabani wa Amoni kabaka wa Yuda ne leero emyaka egyo 23 ekigambo kya Mukama kyanjigiranga ne njogera nammwe nga ngolokoka mu makya ne njogera, naye mmwe temuwulirizanga. Ebbanga lyonna yagolokokanga buli ku makya, ero nga tulabula n'olabula naye abantu nga bwe kyali luli ne kaakano bwe kiri. Kino erinze ng'omubuulizi kinzizaamu ddala amaanyi nti siina kulowooza nti omulimo gwange gwa bwereere. Ebiro bya nnabbi Yeremiya tebirina njawulo n'ebiro bye ndi mu senkana Yeremiya, naye mu bufunze kyensobola okugamba nti okwanukula kwa Yeremiya kwe kwanukula kwe kumu kwe tulaba mu biro bino, nti olabula n'abo bennyini bogamba nti bannyumba yo, mikwano gyo, balirwana abo, naye abantu balina ebinyumira amatu gaabwe, obulimba yabye yabafuukira emmere yaabwe eya bulijjo. Bwe tusala ne tutunulya endagaano empya nga tutunulya obubaka obw'okubikkulirwa kwa Katonda, Bayibuli nnambulukufu bulungi nnyo nti byonna nga bwe mbikulaze okuviira ddala mu ndagaano enkadde, endagaano empya eraga bw'oba otudde ekitabo ekya Bebulaniya essula esooka n'olwokubiri, Bayibuli eragira ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yatuukiriza obuweereza obwa nnabbi. Mukama waffe Yesu Kristo ye yatuukiriza obuweereza obwa nnabbi. Kankusomereko wano mu Bebulaniya essula esookera ddala olunyiriri olusooka. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu bingi ne mu ngeri nnyingi era eri bajjajjaffe mu bannabbi. Okawulidde? Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu bingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Kati enkomerero y'obuweereza bwabwe bwonna eri wano ku kiddako nti obuweereza bwabwe bwakomezebwa, nga era akomye obuweereza obwo si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo yatuukiriza obuweereza obwa nnabbi. Olwo kwe lugamba mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana, yayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Ani atuukiriza obuweereza obwa nnabbi? Si mulala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kakulu nnyo kakola ki? Kakutegeera. Si bali bokka ab'endagaano eyasooka, wabula ne bano leero bassekigwanyizi ne bannakigwanyizi be tulina olunaku olwaleero. Katonda waffe kaakano ayogedde naffe. Ulira ebigambo, luno Oluganda lutegeerekeka, sirumanyi nnyo naye lw'ensomwano lutegeereka, lulaga nti mu nnaku zino si ziri, mu nnaku zino ez'oluvannyuma zitandika ddi? Oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Zino zonna ennaku ze tulimu za luvannyuma. Yayogera naffe, tagenda na kwogera, wabula yayogera naffe mu mwana ayitibwa ani? Yesu Kristo. Kulunyo kakutegeera. So kati wano njogera ekindeka eki ku nsonga zino. Wano kyensobola okugamba kimu, ne bwe mba nkomye wano mba mmaze okuggusa ensonga yange. Njogedde ne njogera mu masomo ag'enjawulo, yafeesi eya nnabbi yakomezebwa dda. Byonna bye twetaaga okumanya Katonda abituwadde mu bitabo 6 Bano bonna b'owulira simanyi mbonye, simanyi ani, amanya gaabwe sigamanyi nnyo,
bonna beewayiriza bwewayirizi, wabula beewayiriza masekati g'abantu abatasobola kwesomera bayibuli zaabwe okubanga bazitegeera ddala bulungi. Twala ekyokulabirako, Yesu ye yekka eyayogera ebigambo kitaffe byali amuwadde. Yesu yekka kitaffe byali akoze ki? Amuwadde. Bw'oba osomye Yokaana 8:28, Mukama waffe n'ayogera n'agamba nti, awo Yesu n'agamba nti, bwe mulimala okwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku bwange, naye nga Kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo. Teri nnabbi yenna yayogera n'ayogera nga akozesa enjogera eno eya Kitange. Yesu yekka eyagenda mu maaso n'okukozesa enjogera eno. Era okutuukirizibwa okw'obuweereza okw'abannabbi, teri mulala atuukiriza buweereza bwa nnabbi wabula Mukama waffe. Yokaana 7:16 nayo enywereza ddala ensonga okwo nga kw'otadde ne Yokaana 12:49. Era bw'obeera ng'osomye ne Bebulaniya essuula ey'okubiri olunyiriri olwaki olunyiriri olwokusatu, enyweza ng'eraga ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanaawo obwasooka okwogerwa Mukama waffe ne bulyoka bututegeezebwa ddala abaawulira. Kati ebyo byonna bw'obirowoozaako olabira ddala ensonga nga egenda mu maaso n'okuba ng'ekola ki? Erambikiddwa buki? Bulungi nnyo. Era n'ekirala ky'osobola okuba ng'otegeera, si kwogera bwogezi kwa Mukama waffe Yesu Kristo ebigambo ebya kitaawe, wabula ate era kyasinga bannabbi bonna Mukama waffe Yesu Kristo kwe kubeera nti ye yatulaga kitaffe. Ebyo byonna ebitalabika ku kikula kya Katonda byonna Kristo yabitumanyisa, era n'atugamba nti alabye ye aba alabye kitaffe. Era bw'oba osomye Bakolisayo 1:15 enywereza ddala buki? Bulungi ensonga n'egigusiza ddala buki? Bulungi. Bakolisayo 1:15 kanje yambiseeko wano tulabe naye enyweza batya mu 10:5. Egamba nti oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna. Teriiyo nnabbi yenna ayogerwako bw'ati nga Mukama waffe Yesu Kristo. Bakolisayo 1:19 enyweza ensonga y'emu ne Bebulaniya 1:3. Era Mukama waffe Yesu Kristo yakolanga okwogera kutaakolebwa nnabbi yenna. Jjukira bulungi nkugambye Yokaana 14 olwaki olw'omwenda bw'ati yayogera. Yagamba bw'ati, Yesu n'amugamba nti, k'osookedde obeera nange ebiro bingi bwe bityo era tonnategeera Firipo? Alabye nze nga alabye ku Kitange. Alabye nze nga alabye Kitange. Teriyo nnabbi yali asobola kwogera bigambo bwe biti. Era bino byakakasizibwa ddala bulungi Yokaana bwe yagenda ddala mu maaso n'okuba nga anyweza. Bw'osoma Yokaana 1:18 ebigambo bino byanywezebwa Yokaana omubatiza bwe biti. 1:18 Yokaana 1:18 egamba nti tewali eyali alabye Katonda wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe, oyo yamutegeeza. Teri yasinga kutegeeza kitaffe nga Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo bikulu byategeera, era tusobola okugambira ddala nti enkulungo y'ebyawandiikibwa ye Kristo Yesu. Enkulungo ey'ebyawandiikibwa ye Kristo Yesu. Yensonga lwaki ebyawandiikibwa nga Yokaana 14:26 bimwogerako bwe biti. Yokaana 14:26 ulya bw'eri ogamba, egamba nti naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna
bye nabagamba. Yesu tali kwogera na kanisa wabula ali kwogera n'abatume, kubanga bino yali abyogera eri abatume be byali yeerondedde, era ebigambo ebyo bye bimu tubiraba nga birabikira ne mu Yokaana essuula ey'15 olwa26. Yokaana essuula ey'15 olwa26. Bwelutwe lugamba nti, naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange, Omwoyo ow'amazima ava eri Kitange, oyo alitegeeza ebyange. Kye tuva tugamba nti enkulungo y'ebyawandiikibwa ye Mukama waffe Yesu Kristo. Teriyo nnabbi yenna yali nkulungo yaki yabyawandiikibwa, bonna baatumwa butumwa. Ensonga lwaki ogwanda osoma Bebulaniya essuula ey'okusatu. So abatume bano Mukama waffe Yesu Kristo beyogera nabo ebigambo ebyo, nabo baagenda ddala mu maaso n'okutuukiriza obuweereza bwabwe oluvannyuma lwa Pentekooti mu ngeri ey'ekinabbi, mu ngeri ey'ekinabbi. Ensonga lwaki baafunanga obubaka okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, nga bafuna okubikulirwa okujja wamu n'amazima. Ekyokulabirako kyesaagala kubeera nga nkukisa, tutwale ekyokulabirako eky'omusajja ayitibwa Pawulo. Bw'oba osomye ekitabo kino eky'Abeefeso, waliwo ebigambo ebyogerwa Pawulo waneeno, era mba neeyambisiza essuula ey'okusatu ey'Abeefeso egamba, ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana ab'abantu, nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. So osobola okusoma bingi ebiri bwe biti ng'osomye Beefeso essuula ey'okusatu olw'okutaano paka olw'11, Beefeso essuula esooka olw'omwenda, Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, Baluumi 16:25. Abatume bano baasomesebwa Omwoyo wa Katonda, Bakolinso ekisooka 2:1, Bakolinso ekisooka 2:13, okunga kwotadde ne Basasonika ekisooka 2:13. So baayogera ebigambo bya Kristo byennyini kubanga be baali abakiise aba Mukama waffe Yesu Kristo, era baali baweebwa obuyinza, era baali bakola ki? Baateekebwateekebwa. Ensonga neera tunywezeza mu masomo ag'enjawulo nga tulaga tetukyayina batume leero. Abatume yafesi ey'ekitume tekola ki? Teriiwo. Okusomesa kw'abano abantu kwali mu ngeri ey'obuyinza, kubanga baali bawandiika endagaano, baali batuwandiikira endagaano yaffe empya. Era bw'olaba okusomesa okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okw'abatume kukola obumu obw'endagaano yaffe empya, ng'okwogera kwa Katonda okusemberayo ddala eri abantu. Kristo n'ebigambo eby'abatume be bye bikola okwogera kwa Katonda okusemberayo ddala eri abantu kwe tulina kaakati mu ndagaano empya. Yensonga lwaki ebbanga erisinga gwena abadde agoberera amasomo gange owulidde nga ŋŋendanga mu maaso n'okugamba Bayibuli si nzigule, wabula Bayibuli yaggalwawo dda, kubanga bye tulina okuba nga tutegeera byatuweebwa dda kaakano. Era okubikulwa kwa Katonda kwatuka ku nkomerero yaako okuyita mu bulamu obw'omwana we bwe yayambala omubiri. Matayo 17 olusooka ddala paka olw'omukaaga, Bayibuli enywereza ddala olunaku lwe yatwala Yokaana, Yakobo ne Peetero ku lusozi olw'okukyusibwa. Ebigambo ebyayogerwawo byali nti ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulirize. Era ne Bebulaniya nga bwe tulabye essuula ey'okumeka esookera ddala n'ey'okubiri enywereza ddala nti mu biro bino eby'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mwani mu mwana we. So ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala. Ebiro biri, okubikkula okw'ebiro biri n'ebiro ebyakaakati tugwanidde okuba nga tutegeera nti Katonda yatandika okwogera mu lusuku olwa Edeni ng'ayogera ne Adamu ne Kaawa, era n'amaliriza okwogera kwe mu biro eby'abatume mu ngeri ey'okuba nti awa bubaka obujja oba bubaka obupya. Ekyo tekitegeeza nti Katonda tayogera kaakati,
kyetulina okutegeera nti Katonda ayogera naffe kaakati, wabula si mu ngeri yoto obubaka obujja, wabula ayogera naffe okuyita mu ebyo ebyatuwandiikibwa edda. Obubaka bwe eri ffe bwebo bwe tulina mu bitabo 606. So bwe tuwulira omuntu nga asomesa ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo ne tusoma n'ebyawandiikibwa, olwo tuba tuwulira ddala eddoboozi lya Katonda kuva mu ebyo eby'endagaano enkadde n'eby'endagaano empya, era tusigala nga ekigambo kya Katonda kituweereddwa ng'era ekiba kitugwanidde okuba nga tukola kwe kubeera nga twanukula eri ekigambo kya Katonda. So njagala okumaliriza nga ngamba nti nga bwe ndaze era nywereza ddala nti Kristo y'enkulungo ey'ebyawandiikibwa. Toganya kubanga obuzaabuzibwa ekintu kyonna. Toganya kubanga obuzaabuzibwa ekintu kyonna. So bwe tutyo bwe tusobola okuba nga tufunza ensonga eno nti weewaawo Kristo yatuukiriza obuweereza obwa nnabbi. So bw'oba olina kyonna ky'oyagala okutegeera ku Katonda, genda mu byawandiikibwa, gula olutalo ku ki? Ku Bayibuli yo. Tomala biseera nga odduka eno odduka eri, odduka eno odduka eri. Oli nabanga yita musumba naye ng'agamba nti ayinayo obubaka obulala bwafuna obusukkuluma ku biwandiikiddwa, oyo mwenenye mudduke mukube amabega. Leero waliwo abeeyita abatume, abo tokola mulimu mulala, bakube amabega badduke, kubanga batandika okubeera boogera ebintu ebitakwatagana, tibalina ebipya byebakola ki byebafuna. So bwento bwe njagala okubeera nga mmaliriza, era nsaba Katonda nga bw'ali omwesigwa, gwe yenna ayagala okuyambibwa, bino bijja kuyamba. Ddayo ku Bayibuli yo, soma endagaano empya ejjudde ebintu bingi nnyo, endagaano enkadde ejjudde ebintu bingi nnyo. Buli kyonna ekirimu ebitabo 606 okimanyi, lwaki oyagala obubaka obujja? Era bonna nga bwe ntera okwogera, abaddukira wano abaddukira wali, ogenda okukizuula obulungi ng'abantu wano n'engeri gye baabuulirwamu enjiri gye bagamba nti yeyabaviirako okuloka nga teyali njiri. Babasuubiza bintu, jangu eri Yesu agenda kukolera kino, agenda kukolera kiri, tebajja nga bamaze okutegeera obutukuvu bwa Katonda n'okwonoona kwabwe nti baali bagwanira kubanga bazikirizibwa. Kyobola badduka eno badduka eri, ne bwe babuulidde ebyannamaddala basigala era bakyayagala ebintu eby'obulimba. Katonda nga bw'ali omwesigwa, nsabako obubaka buno butuuke ku bantu bangi, ate era buyambe bangi abagula endowooza zaabwe bamutegeerere okuyitamu ebyawandiikibwa. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri abo bonna abalina obwesige Mukama waffe Yesu Kristo n'ebyo byatuwa okuyita mu byawandiikibwa. Amiina.